Wayagala ko kwetta? Yes. Nga sina ssanyu. Nze ssanyu nakajja ndifune. Nakajja nfune ssanyu. Tekinatwala na myaka 2-3. We tukulabidde emabega wali. Wonna nga ndi mbizibu. Nga nesinza kubagamba bizibu byempitamu. Bwondaba bwoti leero bwe nali nfaanana. Nenga nalina hits. Walina nyimba. Nenga sifanagana nga mulwadde wa cancer basirimu. Nze ndi victim w'ebintu majini ago. Majini misambwa. Kati gwe ng'obitegeera otya? Ate kakati rawo ogenda okugira. Omuntu akuloga. Akutekako embeera nti gwe nawe olaba obitegedde nawe oli mulogo. Bino byenjogera mbyogerwa kuba nti nina Mukama Katonda. Byenjogera mbyogera kuba nti nina Mukama Katonda. Ate Mukama Katonda yampisizza mu mbeera yonna eyo gye nkunyumiza. Byakutuukako. Kati nga bikuzuukusa mu kiro ne bikozesa byo nga bikazi ne bikuzuukusa mu buli ne bikukozesa. Nalinnyako n'ennyonyi n'enva n'engenda mu nsi endala noonya kuwona. Noonya omuntu anaavumula eddogo nga baŋŋamba ekintu kimu gye bakulogera gy'olina owonera. Ne mbuuza kati nze ate eroga ngenda kuwonerawo. Manyayo otya? Ne baŋŋamba mbu ebijinni ebyo bisambwasambwa bye bakutaddeko ge malogo agasembayo. Ne ŋŋamba mukulu tayo amazima endongo ennyinze. Nejjusa lwaki nayingirira ebintu bino. Lwaki nayingira endongo eno. Lwaki nesanga ndi mu ndongo muno. Ne mugamba mpulira sikyayina. Sikyasobola. Endongo ennyinze. Nenfuluma nga nkaaba. Yes. Nambuuza kiki ne mugamba mukulu tayo. Byempitamu binene endongo ennyinze. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulunda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala ebibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bino ebitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Omulungi atulaba okwetoloola ensi yonna mugamba mutya musiibye mutya bigenda bitya. Kisinziira w'owangaalira okubanga olaba vidiyo yaffe eno. Ndi ne Giovanni Luzinda olunaku olwaleero. Tugenda kubanga ate tunyumyamuko ebigambo 1, 2, 3. Katonda by'anaaba atusobozesezza ku mbeera nga weeyimiridde olunaku olwaleero. Agenda kubanga atubuulira
biki byaliko essaawa eno wali wabadde bakafuna ku mboozi yo Giovanni ng'ebimu badde tebabimanyi ebimu ku bewayogedde ng'olina omukyala Ruth Kalibbala ogenda kwongera obeere ng'obitangaaza naddala ebimu kati ate ebyaleesewo ne ku Bugumu okufaizeewomu ogamba otya Sseruganda ndi bulungi sina buzibu yadde obutono ombulako kiki ndi amanyi tukwasaganya bingi nnyo tukwasaganya bingi tosobola kubeera ku mulimu gumu nolowooza wano mu Uganda toyinza omalako so tubeerayo eyo weno bwoli mu music ate oluusi n'owummuzamu ku music ate n'okwatagana kino n'ova ku ekyo bandi ebanja nga nayo n'ogiwa ebyayo so bingi esawuti ekyaliwo nkutidde ekyatambula bulungi nnyo tolaba bwengezezza nze nangeze ogeze ntunuulira emirembe ginzita omanyi buli omu yamanye engeri gyalaba kigambo bunene kati waliyo eyo abatandise Giovanni Luzinda omunene abanga gwe kakati nkubuzemu ekibuuzo olujja mbuuza oli munene kati oba oli mutono ndi mutono oli mutono okusinziira bwobadde emabega ne kakati bwoli ndi mutono lwakuba mulimu abawandiika bikomenti ekyambu ogeza amatama ogeza omubiri onyirira oli healthy amatama boda nedda siva ku boda oli healthy oli ngazi sikugejja kuno ne tuli healthy kitegeeza nti tulinamu akasente tulinamu obulamu obulungi tusula bulungi tulya bulungi buli kimu kirungi obulamu bukyuseemu alhamdulillah Mukama atuwadde ekisakye naye ffe tukula gwe tokula kati lwaki oyagala nkule Giovanni Ssebo twagala ekifaananyi kikyukemu tukulabenga kabboyi wali mu biseera nga lutaya abavumbula kati saa ino tubeere nga twogera na musajja anti ensonga lwaki ugambye nti nkyuseemu kale ekyobunene tukikiriza naye okyali kabboyi Giovanni okyali kalezi olaba meze n'envito ziraba kitegeeza nkuze so obulamu buntambulira nga bwe nabubala era bitambula nga bwe nabyagala lwakuba nti emabega awo byebimu nabadde njogerako nti embeera erina engeri bwe yagira ku lunaku ku luyimba lwa Mboseera oh my god buli kimu nekikyuka Mboseera mutamiivu enyimba ezo nalowooza nti obugagga buzze kumbe ebizibu bizze nebyeyongera ekitonge sente nzirina nga nesinyirira ndi mulamu obukambwe ennyo nga stress yeyongedde yes njaga tusoke tujjewo ekintu kino ekyabakyala bano abakuzeeko ku myaka then tugenda mayiza nkiri ekyeddogo wali oyagaddeko ku mukazi mu njogera be tuyita sugar mami mu biseera bye wali nga wakuba ennyimba ziri ez'amaanyi wagenda ku bakyala bano ng'obala ssente nga mukwano gwe mungi kiki ekyasinga okusikiriza kyenja okugamba yali love walina omukwano yes it's love ng'olaba emyaka gyo bakoze eki ab'emyaka gyange nga bankoze eki okugamba nti kati kaŋŋendeko ku baabaavu nkubulireko kibeera bwe kiti bw'obeera nga oli muyimbi munnange awo oli omuntu alina essente asobola okwakisesinga mu ngeri yonna atya nti bwe tugenda ku zi shows okuyimba oli ajja n'akufuwa emiliyoni namba ku stage bwakufuwa emiliyoni namba ku stage nga ku sente zawandiseeko oluusi enamba y'essimu ku sente yes zennyini tataddeeko kapapula naye sente zennyini nga ziwandiseeko nga tekuli bubaka bwonna naye just enamba y'essimu kati bwakuteekerako enamba y'essimu n'akuswama wa backstage oba ne bwaba takuswamye backstage abaako ne bakadeideyo abalala aba bamuleese saate ne ku kivulu waliwo omulyango ogufuluma era ogwanyingiza nkuwulira kati kyakola obanga wazze ku show abayimbi mupakinga side nti oba mupakinga backstage wa stage kati mupakinga naye gy'abagenda opakinga oluusi olw'ensonga tayagala kupakinga motoka ye mu lujjudde lw'abantu eri ali VIP is a VIP yes being nti is a VIP era ne bonaaba ovaayo yajja kudda mu motoka ye eri akutunuulire ng'ovuddeyo odda mu motoka ye ali mu kuyimba lusembayo nga ye positioninga yes ng'emmotoka agipakinga wennyini nti Luzinda avuga emmotoka bweti nti ye teeka kumpi n'eye sajja wattu oli mu pulimo bulungi ali mu V8 mpulira kati ekiddako awo gagaba naye oba wakavayo booti oyingira
bana ex ngagamba munne mumpite eruzira bana excuse me bichi ngamunyumya bana oyimba bulungi akayimba kali bane kankogena no yimba boti no gamba tie pulira na kuleka kona gamba ne mbade nsaba kunamba toja jimumma omulabi alina sente ononya bakiraya anti balina sente ononya bachalibo ofune ku bachali abenjawulo nga omwe namba omusharing namba ngagamba kale nja kubirako olonga lugwa obo kyalanga n'omulala ajja kati ono abe yakwadde sente nga kubira simu ngagamba sente zange wazaye bulungi tisha sigo yanfuya bwe bati ne bati nti yenze twalabe namba ya simu ku sente namba wamwe yatadde namba atolo oba wasasuddeko bachali baawo no sasulira makarike namba yesimu yamanya ebira fite tubifaako obo kitegeera kati olwokuba mwadde namba naye nga yakoze eki yabalooza mwadde namba nfu okitegeera nkulaba bulungi kati ng'amanyi nti wakuba kweno alabe weba nfu gojja ku takinga time negwo wadde abamanyi kwafa batambula kuba bamanyi nti namba y'essimu eno eno babadde bagiwaddani igwe era ajja n'agamba Jefani namba yo tewagirabye yiino kusente zizino yes awo nkutegeera bulungi kitegedde kati enamba y'essimu eyo amaze giteekako kitegeeza mugenda gijja ku ng'omugamba gikube nga oli yakozesa namba akubeko ye mwennyini gwe wadde ezo ssente afune feedback kati ng'akuba agamba nze Jovan Luzinda bwakuba nga mugamba banaye ati nze yakufuye bati bati wanfuye sente nze yakufuye ze nnyingi bwezi ne bweziti ng'amazima zezo ng'obala n'endala abantu ze bakufuye awo ng'oli mu millions of money gamba awo wennyini nno nga wakogera naye nga gamba akatulaba simanyi walidde dda lunch ku lunch nga kuterako emitwalo nga 8 awo wennyini munfo nga kujjamu emitwalo 8 ng'obulamu bunyuma olwo byoyimba okufuna bikutera ku meeza olwo bize kati olaba wootazeeyo okulowooza naye akuyimba mpulira kati oba okyali awo saa 7 zigenze 8 9 10 nga akubira olweggulo simanyi mugenda waleero mugenda tambulirako wafunye mwana ndi wano mbadde nkya planning batya bwengenda tambula tolina za amafuta yakwesooka bakuterako akakadde agonza obulamu ngolaba bunyuma ekyanga nawulidde owunya fyumu ennungi fyumu kyeyo bwakomawo ku show eddako adda alese fyumu nga Gucci alese zivasaki mazima ddala gwatagonda mutima obeera onoonya ki ye baba bakubajja mu ki okitegeera oba osusse ekyobuntu ovuddeko ekyo essaawa ennungi agigulidde ng'abala sayizi nti ajja n'omuntu amanyi ebyengoye ng'agamba ono ali mu sayizi bweti ne bweti oli wali oyimba okwolobye no bakutuma na suuti talina kyeyayogedde bikolwa ateekawo embeera obulamu abukyusa obulamu bunyuma mpulira butandika onnyuma mpulira munnange oba okyali awo enkyayo sho naye ewedde egenze ku sho eno ey'okubiri azzeemu akufuye millions wazinda beeza 2 eyabadde emuziweze 2 ekyemisana olya kya 8 amasuuti oyambala breakfast naako emitwalo 5 bw'okaaba ekizibu nti hakyokaba naye simanyi essimu yange essimu mpulira teyogera bulungi oyaba mmaze nga kuteekamu essimu ya bukadde nga 4 wetaba 15 alinda erilatest wow okitegedde banyabo muyina ssente ng'agikuteekamu obulamu bunyuma gamwana obulamu bye bakola yes mazima ddala omwana atanaba kukwata ku millions wera 5 atanaba kulowooza nti aligula ne ku simu emiliyoni emmeka mazima omusuubira kola ki bayitha buli atwala weebuuza ebibuuzo ebyo kuba nange obwedde obyogera nga nkubamu awo akafaananyi okitegeera omusuubira kola ki okyali awo obulamu butambula bulungi nga butambula nga wabubala okitegeera okyali mu masanyu awo olw'okuba hiti ekoze kye ekuteeka wuwo ekutambuza ebifofu oba okyali awo olwo bubeebi obulala bujja ate nze mutaimu we bansangira
nali sina na girlfriend. Because girlfriend wange yali yaŋŋamba mbu nsoke mbu byennyimba tabiraba. Girlfriend Nsoke malo kukubayo ka hit ajja kudda. Girlfriend wamulina before wano nga temunna nga tesinaba nakuba hit nga ndi mu the new walimu ng'omuyina naye nga tebannakolera nnyimba zino. Yes nga tebannankolera ennyimba ezo ezatambula ezakuteekayo nze ennyimba zange zasooka yali mutamivu namboosera mu bulamu ate nezikubirawo kati ye yagenda mu process wano nga bakyantendeka jjukira ba Mwanje ba Betty n'abasasha babali babawadde ennyimba nga naŋŋamba naye gwe batafaako kiki oŋŋamba ki nansuula n'osigalirawo awo nensigalirawo awo Grace Kani wakufunira ate Grace Kani yalabaddeko mukazi wange ne gwe musajja gwe eka naawe kale Tereza awo tabangako kubanga gwe omuntu okubeererawo mu kibiina ekyalimu abawala nali muto nga kirimu ate ba myaka jja. By then I was 19 years. Naye ng'ebyokwagalira wali obimanyi. Nali nina ensonyi nnyingi nga abakazi mbatya. B'ekibuga kitegeeza oli walina wa kyalo. Yali wa kibuga kuba naye engeri gye yajjamu. Yali mwana w'entebe eyo. Twesangira mu music bwe bityo naŋŋamba oyimba bulungi nyimba bulungi tweyagala netambulirawo so wati akulekawo ndekawo kati mukundekawo laba ate mukulu tabangamba tugenda mu studio tomanyi nakuwa ennyimba olame utandikawo kuno ennyimba nezikuba nezituukayo yes nakati ezimu bazifuula mannyago exactly so ennyimba zimala okukwatayo ona ayingira omukyala ajja bwajja ebintu ne bikyuka obulamu ne bunyuma akaseera ako yes oba kitegeera nga naye wakati mu mbeera nga waali ogambye ne bubebyo bulala nga ebikola ki bwe bujja nga naye ate bboolo oli byakola binene ng'ogamba kati ate bwansanga ne kano ka bebi okitegeera jjukira agement ebalaavu kabisa yes goteeka namu ayinza n'okaaba amaziga bya ddala then oli abaavu biba bya ddala naye nga oluusi ogamba naye banandaba batya abaweema begeeno machas baagala obba ku float naye nzira kuba nze wange nali mulaga mu bantu yes kitegeeza abantu bamumanyi kyova olaba nti ne mami full figure asobola okugamba nti namulabako Giovanni va mu bakazi abakulu yamulabako wali omuteekayo machas teyali mukazi mukulu nti mukulu wowe mukulu si bano abayiikayiika ate waliwo n'omukazi akusukkako ng'ayiikayiika mu mbeera eyo byonna byonna nga weebiri alina ssente bulamu bunyuma biki muganda wange kati wabalansinga ng'otya ono ateeka omugaati ku mmeeza eri bano ba pretty bano just saabalina mu bungi bwe bajjanga tewabakonsidaringa saabaagala n'obeera kwoli yekka yes nga nina concentratinga ku muntu wange kuba n'obudde teyabumpanga obubeera emabbali ng'akubeerako tayitire olina omulenzi alabika bulungi omulenzi alina ennyimba mulenzi muto awo wabula bwoleka oyo bayinza omukuba omulenzi kyambe wagala yaddala nkutidde kyambe wagala paka kuwulira bubi wakufiirako bufiizi oba okitegeera kati so obulamu bwe butwe bwatambula nga bulungi kati kino kyebakola ekyokwesiba ku muntu kyakuyisanga kitya ekyo ekyokwesiba ku muntu takuwamu space kyali kitya nze nga sikinaako buzibu muba mugenzi olihasinga mu bandi nga yewuuyo era nga mbeera naye ntambula naye muntu wange ng'olina n'omukwano yes muntu wange olwanfunye angambye nkwagala ngate nda byakola bina amazima byakwagala okitegeera kati ng'oggyeko bino ebibeerawo nti omuntu akuwadde kino akutambuza wano akoledde kino
ebiroto biba bitya namwe mbeerawo nti njagala tuzaleyo abaana baffe 6 10 njagala twekuba embaga mu mwezi gwa gundi kolerera kino tukole wetu tingomwami n'omukyala oba ebyo tebibaamu. Olaba ekibaawo sijja kakati gwe obuzibu ate sitegedde wajja onvugo nziza kubanga kyenjagala omumanya olwo bifeiringa bitya. Okay, kakati mu kufeiringa olwo natuuka akaseera nze ku kye nali simanyi mu bulamu nti abantu bano bo baba bayuuza abatusinga ku myaka. Yes. Bakozesa baba bayuuza tebaleka obulamu babwonoonye to the level tinga tosobola kwekola ki kwesitula. Kwesitula oyinza okwesitula naye nga tosobola baleka bakutemyetemye ebigere magulu mikono buli kimu batya ate mbatya nti wano nga akulwanira olwokubala ababebi bakuliko bangi ogenda mu kifo nga bakulinze bangi nga tebawala bonna oluusi balungi nnyo atandika okukola olukujjukujju olukwesikwesi lutya ng'agenda mu birogologo akola ebintu baloga n'okuloga kituufu naye gomanye omuntu asobola okukuloga n'ogenda ali nga tosituka no nga tosituka wano ng'osituka ng'ewuwa ebiba biti. Yes. Ng'ogendako ebweru bitabuka obanga oba kiki weeyogeza newewozaako bwewoza. Nina kyali wange yanyumiza akaboozi mbu waliyo moment omuntu osobola otuuka newewozaako bulungi nnyo kina nti omanyi munaye leero nkooye nnyo. Ebyokunywa nga wewozaako wewoza Allah nsaasire nsigale nga sifunye ku experience. Kakati otokomye ku ekyo takomye ku ekyo bamakinga sure nti tofuna chance kuyingiza mu nsawo yo tutuuka n'okwagala ogenda kusuna gamba bireke mekaze bagenda okuwa miliyoni nakuwa miliyoni zisa nagamba kale eyo njiguze ya leero weba ogenda yimbira miliyoni nkwadde miliyoni 3 kwadde za sho 3 kati kwegamba oyimbire ye akaseera akufu kyoyimbira abangi ngero okola omulimu ng'ozisasulire 3 eddakiika ezo kyambe wagala kyambe lufula nga kwegamba omala ekiro kiramba osasula miliyoni 3 amaanyi gagenze abawagizi beeri bamiisinga kontenti bo bwe kiri nkulaba kati ekyo kikomyawo making sure nti abalala balina kukulaba nga tebalina nakukulabako kitegeeza tyotuuka akaseera n'agenda mu gundi mu nsaasi omuntu wange ono njagala abe wange amunyweze kyokka jjukira ate bw'anaafuna omusajja omulala oba katugamba omuyimbi omulala era omutazza aliko era n'ajja mwetaaga mu ngeri emu be tuyita bakazi b'abayimbi kitegeeza waliyo ne bakazi b'abayimbi nga ye ayagala bw'alya luzinda omulala n'ajja omupya nga ono luzinda amusuula aba amaze omujja mu supu ng'agenda abuukira ono weekiri ekyo ekintu kyogamba tokimanyi kingi abadde sikimanyi nyumiza so ebintu ebyo byonna kati babeera we batyo bo babagabananga keeki exactly buli walaba fresha eyalya veterandi ng'amusuula goba ovuddewo ajja nga kimoono bebi ng'amusitula ng'amuteeka wano bw'ati wamuteekawo aya kyambe fresha ajja akakasa ekitegeera ajja alaga nzaaliwo nga ate avimba nnyo nga tugamba katulayo ekinaggwa naye nga abagasoma baba bakimanyi nti gundi yali wa gundi nekibeera okko omuntu n'abeerawo neyeeyagala ekirungi kyakubanga gwe yasookayo kyo kyeweebaza Katonda nogamba wefu nobanga siggwali emabega kati gwe bagenda okuyingiza mu kitimba
nga ndowooza oba oli namba mmeka nga 10 mwago naye ng'olwo kiba kitya omanyi naffe olusi bagala tetwepimira bagamba kankweyo akantu kano kamu ekikajo gye kikoma okukula ekikoma okuwoma kasupu kaba kaka oyise mu lugero nkulaba ng'oli ku kikajjo kyo weeriira sukwawooma atya naye gyakoma okuwooma gyagenda okwomokaaba amaziga mu maaso awo gaba mangi mu maaso awo naye nga Giovanni nga tutunulira experience yo oyinza okubeera in position okubaako ebimu bw'oyinza okutugamba ebibi ebiri mu kino oba olina okwetegekebwa okulogebwa bakuloga nga bakwefunza obeere waabwe ate teri ddogo ddungi mu bulamu bw'ensi eno kuba eddogo gyeriri yes teri ddogo ddungi mu bulamu bw'ensi eno oli akuloga kwefunza kitegeeza alina okuggyako alina okumakinga sure nti erinnya lyalitwala alina okumakinga sure enfuna yagisiba obulungi bwabo abuvunnamya buli kimu kyofaanagana oli kyandikwegombyeko kiba kifa osigale ng'olina kusabiriza ye obeere ng'olina ate erinnya relevance eyo bweggwawo manya toyina kakodyo bagenda funa mulala gwe bakuyuzinge okomaawo tewali kirala ebyo bigwe kitegeeza tewali bulungi bukirimu tewali n'akatono tewali abadde ne bebi wo n'ofuna bebi wo ne mutandika okwezimba n'ogamba katukole lwakuba ne babebi baffe balina omuzaato gwagala ba sugar daddy ate nakyo weekiri okitegeera ate nga kisinga kuba bebi baffe eyo abasajja kitono wadde mututwala speed nti ate bo aveeri nga bamutaddemu n'ebisiraani naye nga bamuwadde millions ezo 2 nga yazimuwadde yamutaddemu ogusiraani gwe n'amufunako omukisa gwe abasajja mbu bakikola naddala bano betulina abawala abalungi beera abawala abalungi abali e Kampala tebafumbirwa babonaabona nnyo buli budde abeera omulaba ku booda tava ku booda agenze wa musajja gundi agenda muwayo $5,000 alowooza yaliko yes namugulira iPhone naye nga iPhone gye bamugulidde talina bizinensi ng'oli awo okitegeera ku booda kwe bakutwalira kwa iPhone kwoyita okubira omuntu akuyambisa 5,000 exactly wow okitegedde kati n'omusanga abonaabona nnyo olw'ensonga nti ayagala omuntu n'amuyuzinga n'amuteekamu ebyo ebintu bye bateekamu balina omuze kati ogubagira ne babakuŋŋaanya kirindi ne babateeka ku lyato ne babatwala oba ojjuka eryato eryagwako ku kabenje eryagwa ku mazzi eyo kati ekyo bye babeeramu nawulidde abamu bagenda ne muzikampu ne babeerayo abagagga ne bava eno jjukira ezo ziba cults okimanyi obubinja bw'abasajja abagagga nga esente zaabwe bazifuna mu ngeri webake ku muntu ofune kati birina ebintu bwe baba bakwebaseeko ebijini ebyo bikola kibinyunyunta ku ggwe ye eri n'afuna kyayagala nze byonna byonna baabinkola babikolako amajini gakutambulirako gwe nze byonna byegamba baabinkola nze ndi victim w'ebintu majini ago gwe majini misambwa kati gwe ng'obitegeera otya anti kakati era ogenda okugira omuntu akuloga akuteekako embeera nti gwe naawe olaba obitegedde naawe oli mulogo era batera otugamba okitegeera naye nga omuntu embeera gwetuukako tosobola butamanya kikikutuukako nga kikuliko okitegedde oba kyengezako kugamba ekikuliko gwe kati gwamanya obulamu bw'oyitamu ng'oli wekka bw'omu oba ngozeeyo ewu nti bw'oba olina w'otuuka n'osanyalala kiri ku nze nze akimanyi bw'onaasanyala nze sijja manya nti osanyaladde omutwe gunakuluma sijja manya nti gwe omutwe gukuluma mu budde bwe buti yes nti era gwe obeereyo gye tutali mu kisenge kyo bitabuka ne weewozaako wemba nga mbeere wako ebisambwa ne bijja ne binkozesa ne bintuga ngero ngamba mbuno ndi mulogo neeroze kyogamba n'ebintu ebyo ne bijja oyinza obba wabadde oloota oyinza obba wali oloota ng'oloota otya nga wali wakutuga mboli okuloota okitegeera now Giovanni kati
breaking them down briefly ekyo kyali kitya with experience okurealizing nti oli muloge with experience nze natuukako ekiseera kinasoose okugamba nti otuuka nobeera nga n'okusituka obwafande tosobola kuba saluti obwafande bwo nenga bulijjo tonabeerako eri obadde ng'okola ki ng'okola bulungi eno n'oyita eri omupiira n'ogusambako eno n'ogusambako eri oba okitegeera nga tewali buzibu so kyakutuukako nga tokuba saluti anti nga abasajja bajja awo mulina okuba saluti nga naye byakuwoza kati ate olaba omukono guno gwanuuka kati we gwanuuka gwasanyalala kati we gwasanyalala kati obulamu obwo bwe wali otambuliramu ekyo nekiba nga weekiri nenzira ku kirala naye sooka olindeko wawona kyaterera ekyo leeta muganda we wamu naye musajja munnange awo awo tetuzanyirawo awo kati wano leeta muganda wo ndabika ate kati saluti bwe mba nkuba nga zidduka mu speedi ngoba kugamba ewawona osasulira ne wali we walwalira awo we tuli so ekyo kyekimu ku byakutuukako kati ekirala ng'ogenda n'okola ssente nga omanyi ffe tuli bakozi ba mikolo ogenda n'okola emikolo ng'esatu n'ovaayo n'akasente ko nga kangi n'oziteeka booti nga wakaziteeka ewaka booti n'oteekawo n'essimu neweyambula bulungi n'engoye ne bijja ne bikwata sse ne bizitwala Giovanni naawe leka kisoboka kiti ekyo kuba kyokola kyenkole waka nange wenzijja nga nyina ssente waleti biki nyina wembiteeka n'engoye nenzijjamu mu kisenge wali ebisigadde mbirabankiira bulungi nnyo kati nno byo nga bijja kati kankubulireko ekirala olaba essimu lwakuba teri wano wendi essimu nga bigijjamu password byonyumya byaddala ne bigitwala ne bigijjamu password wemba nimba mukama nkwe bino byenjogera mbyogerwa kuba nti nina mukama Katonda byenjogera mbyogera kuba nti nina mukama Katonda ate mukama Katonda yampisizza mu mbeera yonna eyo gye nkunyumiza byakutuukako kati nga bikuzuukusa mu kiro ne bikozesa byo nga bikazi ne bikuzuukusa mu buli ne bikukozesa naye gwe ng'olozukira ddala ng'olaba oba mu kwebaka mu kirooto byaddala bino bye nkugamba nga bitiisa bannange feri nga tuli eri twebase twawukanye ne Giovanni kyali wange twawukanya seka nga ogenda oseka naye nga amazima ne gy'olaga toyagala gendayo nga ne bonaasula mu loogi bijja kujja bikukozese anti nze natambula gwe buli wamu natambula buli wamu lwakuba nti ebyenkugambye byalimu n'abantu abalala nga si by'omu ono kuba kyemalendo buuza nti bino byonna bihappeninga that is nga mwakaawukana nga mwawudde kati olutandika okufeesinga ku nsi ey'okusasulira byonna by'olidde sorry brad mwana obulamu ne bufuuka bukambwe ne butabuka muganda wange so kati awo olwana n'obulamu awo oli wekka mu nju tonafuna mukazi awo akubeeramu mulala mwawukanye n'oli ati nga tosobola nakuleeta mukazi mulala ku kyoliko tosobola gwatakuba saluti oli mubulamu obukambwe ennyo bw'ogikubye oba okozesa mizimu kati lumu nagamba nga omanyi onyumyako ne bakyaliba abatonotono oli nga gamba Giovanni ngenda kutwala eno olukutwala nabyo bituula emabega mu mmotoka bigenda biseka emmotoka yabeerangamu ebiseka naye nga gwe batobiwulira kyembadde okubuuza nga ne gwoli naye abatabiwulira ate wabano ate wali alaba gwe wekka nga bigamba osaaga so ku birungi byonna bye natandise nga nsanyuka okuba nti omukazi asobbi kutuusaako
kadate bino byebibala byabyo exactly byebibala tebakyayibwa ye alina okukyawa ye yalina okukyawa naye nga buli kimu okikoze omwagadde ebisembayo wabula ye akwagala yadde oba ataddewo alina omumimbi omulala gwagize igwe ayagala obeerewo ngaera naawe bwayagala ka nawe ng'olina okukola ki ng'olina obeerawo nkutidde ate nga kwokuba kujooga okumanyira okwekika ekyawaggulu olwokuba olina ssente okitegeera nga biba biralamu ati kanze nina omuyimbi gwendaba leero waliwo gwe baafuna nga yadda mbigere naye amaziga gaalimu netayinza vaayo kwogera eyakuddira mbigere naye akaaba kati kambuze osobola omuyamba Justin case ayita mu kyekimu kyewafunta nze namunaye nasaba mukama katonda ge mazima matuufu ate eri ku basawo gye mwagenda ati ze nagenda mbasawo nagenda gwe buli musawo gwomanyi Uganda n'ebweru amagini bisambwa bireke bintu birala oba wakavaayo we bati ozze waka nga bikukuba engwala nga bikuweerawo emiggo ogenzeyo okolayo ki ng'ozobadde oza bisobola tukolako ebyo ng'olwo wali woobeera wekka nga tosobola kuddukako eri famire yo nagenda newa maama wange nga nagendayo ne mugamba nange agiva nezo film ne ngamba muzeeyi wange tanafa ko muzeeyi wange yafa bit 19 n'omuyitiramu nangamba ebintu byolayo byabakulu nnyo nangamba naye saba ne bamugambako nti wali weevulunga abaavu myaka mingi oba ekyo tewakyogera wagamba bugambi mbadde n'omukazi namugamba wamugamba muzeeyi byaddala ati bwe olina kwogera mazima basobole okukutaasa naye nga buli woolaga kati bino byenjogera sibyogera mbuno nze sinoonya kunjagala kwamba bamu byogeza stunt nze siri wa stunt bale nze sikolangako na stunt sikolangako stunt mbulamu bwange mu music industry yange wa music journey tutambudde temuli stunt sikolangako stunt mami full figure agambye mbu wano namulaba akola stunt ezabaki mbu wamuwala afunye olubuto biki baali bannwana biri ebyo omukazi w'ekato omwala w'ekatosi baali bannwana ne mukama n'ayamba akola bandi naye nakakola bandi olwo nga njigira njipika kane baleete iyo story olwensonga nga bamanyi nti nze nina gundi y'abakyala support y'abakyala emabega babakyala bakwagala oba kitegeera kati nga bw'oleeta stunt nti no manya nga bw'oleeta storyline ng'egamba nti no Jovan yeeganye omwana omukazi ali yabonaabona biki bikyate yamukwatira mu kijaketi kikuba audience yo kikuba audience oyagala toyagala fact ekina we kigattako tekirina kitolako butozi exactly kati munnaye olw'okuba nti nze ebintu byange bibeera straight mukama n'akimpisaamu nakyo bw'atyo wakiwona otya ye anti baŋŋamba abakulu mukulu research yampita n'aŋŋamba Jovan olaba ekintu ekyo buli lwogenda mu mawulire baba bawongera kufuna we bakukwatira bongera okukunyiga kwata amawulire ogaveemu gesonyiwe naŋŋamba gonna buli lwoyagala olwane oyagala okugjayo amazima gagenda kuba gakuba ggwe kuba ggwe oli omu against many yes naŋŋamba we bakwagala era mukulu research yannyamba nnyo neŋŋamba bulijjo bweki era bwe nakola ekyo naŋŋamba n'ekirala weewala omuntu ono gw'otambula naye bw'ati waya ye akuteekamu osobole okubeera mu gaapu zaabwe nange nagenda okituna naŋŋamba gweyogera ekigambo bwe kiti nga waali nga ne togenda kikola bw'onaakyogera agenda kiwagira bw'anaakiwagira agenda kizzaayo gye bamutuma bano abawala gye bali nti kale yangendayo nga njogera n'omuntu angenda kukola kwekisine bwendi tewali tewanayita budde bano aba ne bakyogera ku TV mu mawulire neŋŋamba n'opima n'omanya omuntu naŋŋamba nozo kyeki nagambye kano naye muleke n'omumanya n'omuta nemuta ekyo ne kiyita kati awe namuta naŋŋamba kanamuleka veemu
n'okivaako nebakalira ku mwanangamba kyoba okola bwegenda ku poliisi okole boti ne boti nekino okole era bwe nabikola kwata muwala mutwale ku poliisi omutwala ku poliisi biki mwana agamba asiyenze nze nangamba bamba omwala baleta mulete akalate Giovanni yatugamba ninyo banaye mwala labika mugwa dato mwana mwenyi nagamba oli yali muganda wange tuli balongo nze siyenze ndabanga bembadde nwana sitte bikwatagana amawe negabulira obwegatyo ne bagadduka bana lingenda basiba omwala n'omwesonyiwa nembe esonyiwa nga ndaba tebalina ebyo nebye katosi bali bagassewo bigatte byonna nga bakoze gundi kazannyo nyanza alina okukalya naye woto Katonda n'akuyamba mukama nanyamba ekyo nenkiyitako eyo yendongo yaffe by the way kati kukiri kyetwale tukoonako ekyo ebyakutuukako byonna wali omuntu omulajja okugamba nti Giovanni wadde omukazi yaliwo mu kifaananyi ng'ate era tubamanyi batera okukola ebikolobero naye n'endongo emanyikiddwa okubeeramu eddogo jukira walina ennyimba kati ate endongo bino ebyono bali bagatta omanyi bagamba akubanja wawerekera oba akuwalana kitandika wekito naye simanyi werugero olwo nti akubanja wegataka akuwalana kibagulala ne gujja bagira lumu mba ndi ku stage twali eyo ng'ogenda ng'agenda kapeeka oba izito baweyo obama saido bazema kati ante ebyalo bigonde ezo that is semutoka peeka semutoka peeka yes ne waliwo oba yebusiiko bayewa busiika kiri eno gaya kati kapeeke ku luguudo olwo naye simanyi kyalo kyekyawo munaye nga bandetera olinga aleta sente ku stage bwaleta sente ku stage nga sente ezo azizingiddemu olubugo akantu nga kaluke nga kaluke nga kati nga kaluke ngeno bakasibye ng'omulambo neno ng'omulambo oba kitegeera kati mukasi bamumbeere bwe batyo ne bazingiramu sente ne bazinga sente kungulu bwe bati ne bazisiba bwe bati kati ne bazindeetera oli n'azinfuuwa mukuzinfuuwa nenzikwata exactly oba oteeka mu nsawo nga nteeka mu nsawo nga bafuwa nga sente nnyingi kati ng'ezimu zijja ziyiika zaagala yiika kati munnanga omu yakwata sente ezo zino ezaali ziyiika n'ayagala nzijemuko ennusu 10 bw'ati ne mulaba era namulaba n'alugjamu ne mugamba tojjamu bujja naye kola ki nsaba nkuweeko nze no nga ndowooza bya mirembe nga nkwata sente nga mugamba kwatayo naawe nkikola mu bulungi omuweeyoko yes muweeyoko muganda wange obulamu I think awe watandikira ate okubeera obukambwe nnyo ne busukka ng'omaze olisivinga sente ku stage ezo akati olomaze okugira awo saaziraba ngende waka mu nkola yaffe nzijjayo ze banfuuye nziyiwaawo ntandiko zikola ki okuzibala nga bannange bentambula nabo bali wali batudde batutereza sente kyokka laba ne mu kubeera awo neno ngangira senze mwennyini nze yeesumulira sente ezo bwe nazisumula nzanjubuze be bati nzigatte ziterere bulungi ne ngamba banaye baneemulabe bino ngamba biki ne ngamba nze bino tebintiisa ne nkakwata ne nkasuula abweru akasente anasuula kano kabugo akasente ko nali nkeetaaga kali kammeka kali ka 15 fire abalokole mbamanyi awo kati fire ze safaayo fire nokutwala sente zonozizawali matagaba yes kano ne nkasuula abweru samanyi bakali kaki obulamu olwo ngasseeko 2 bino nabyo ndaba bobigira kati kwano namanyira nti bankola ki bakuloze olwo ngamba nabano walabikalwa abali wano muffe abakola ebintu ebyo byebimu yes munange
lumu mba mpakinze motoka yange nga tukyabera liri mu the New Girls kugundi ku ewaka oli nakwate motoka n'agikuba yali Harry ya Kawundo n'agikuba endabirwamu nga talina kyatuttemu ani yagikuba simanyi tewamumanya yes ng'eparkinze awo just mu lujja waffe nawe twaddanga nga bulimu aparking eya parkinze ano eyange yokka bagikuba endabirwamu zonna ne ziyiika si bye byatambula nti mulwanyi lwa mukwano baani mbu Jovani n'omu amwagala ate wali nakimanyako ekyo ate wali yakimanyako naye nga waliwo lwe mwalwanako nze sirwana kati nwane ki okay kati olwo ne luggwa olwaleero era mba mpakinze emmotoka oli najja n'agisala omupiira ogw'omu maaso ate naakagigula emipiira ebiri yes emipiira ena n'agusala ne bagusala bwe bati nga tosobola gukola ne bayagwisaamu kambe ngamba olutalo nga ndimu olukambwe mba nkyali awo nze banteerako amacupa mu mmere oba okitegeera tulaba bulungi ngamba kati amacupa go bagakuteeramu wa bino betugenda mu restaurant bino bye mwali mufumbire ewamu wanti ngo nze nali nfumba nga kuba nalina abakyali bange nga tufumbira wabweru awo yes nga tusafumbira mu nnyumba anti mulina akasigiri kabbumba okatwala munda ne tulaba firimu kandoozi oli yayita linajja n'akola ki n'ateekamu ng'ekifo kyafuuka ate ekyobulabe era mu kyo kimu ku byanzijjawo ne ŋŋamba kanve ne modda nnyo nkole ki kole ebyange ebirala neyongereyo naye embeera eyo yonna bakama abo bagitegeerako ebiseera ebyo efaanako webityo nagamba kati yes namugamba nkuba yali kyali wange naye Jovan saaga bintu byakweraguza namugamba bino si byakweraguza bino bya ddala nga bikutuukako nga bintuuka lwakuba nali muto nga ne mwenyi tayinza kukola kikukkiriza ate kisinga okwewunyisa okimanyi kwe kuba nti Jovani ng'obeera n'abantu emisana nga buli kimu kiryokke ebizibu bijja eyo gye tutali okitegeera nkulaba ngera sinza nabyogerako kuba bajja kubuuza gwobimanyi otya kitegeeza tolina kwerwanako tolina kweyogerako olina kuguma n'okola ki n'obiyitamu era nalwana nga bwendowooza nti nno nwanyi nene bigaana nentuuka ku level nenjagala okwetta wayagalako okwetta yes moment eyo yali etya azin wali otuuse mu kaseera kyako obulamu bukalubye nga bunnuma nga wakati mu mbeera y'abantu b'owangaala nabo ku kitone ky'oyina music gyali nolowooza ku ng'obulamu bulungi nga newaka nno mbeerawo ne ku ssente naye ng'oyagala kwetta yes nga siina ssanyu nze ssanyu naakajja ndifune naakajja nfune essanyu tekinatwala na myaka 2-3 we tukulabidde emabega wonna nga ndi mubizibu nga nesinza kubagamba bizibu byempitamu bwondaba bwoti leero bwe nali nfaanana naye nga nalina hits walina nyimba naye nga sifanagana nga mulwadde oba wa kanso basirimu nfaanana buli nnyo nga ndi mutono nnyo kale ng'omuntu atalinamu ssente yes nga neni zirina n'emmotoka nvuga namba mpya ng'obulamu bunnyumira nga ndi mbulamu obulungi naye nga siina bulungi bwamu nga bwenzirayo waka nzirayo kulwana ntalo nga naye nakimanyiira nakiteeka ku bulamu bwange oba okitegeera nkulaba nga nakigatta ku bulamu bwange bwe ntambula nabo natuuka ekiseera nga sikyagamba muntu yenna nga kwegamba eno ojja gye tuli kya bulijjo then after noba tolinga n'ebyange muntu omu kuba baŋŋambako nagambako mu bakwano bange bennanyumiza abamanyi bemanyi nti bo bakwano bange baŋŋamba gye bantoddamu kwogera byoyitamu byoyitamu byennyini ababikutuusaako bebo bennyini bobeera nabo bawangaaliramu so banyumiza notandika onyumya n'ogamba ono obulamu bukukwata ne bukuluma ne bukuyisa bubi n'onoonya gw'obulira n'ogamba kange naye nga ŋŋamba buli muntu nanyamba gwe nnaagwako yali nnyamba oba okitegeera naye nga mu kyo obulumi buno
bwe bukuleetera okukola ki abo kitegeera tulaba ng'obulumi bwe bukuleetera okweyuza nga bwe neeyuza osanga naatereera osanga bunaafuna mu abo bwe naagamba nga alina waasobola okuntwala n'empona ekyo kyapeninga naye bonna baabula buli yantwalanga abamu ne bantwala nga ne bantwala kunnyongera ku bibi kunnyongera nkaabe ng'abamu bafunirawo access okubeera nga bannyongera okunnumya okumyumyula nga banyweza nga ne bannimba nga abantwala mu kuwona so kitegeeza mu kaseera akatono ennyo walaba ebintu bingi nnyo ebyakukuza ng'omuntu yes nti natuuka n'ekiseera n'empanika kuba natuuka ne neebuuza we naddayo wakanga ne ŋŋamba kati wentuusa obulamu sikyabusobola bumaintaininga nkaabye ekimala I've cried for 7 years ng'oli mu maziga fully 7 years nga mpita mu pain nga nwana n'ebijini nwana n'ebizimuzimu nwana n'ebiki nga ne babinkola bukozi naye sirina muntu n'omu gwe nali nkozeeko kikyamu yadde nga sirina muntu n'omu gwe nali ndowole n'abaabinkola nga sibalowoolezangako kibi nti nooba emmotoka emukoone naye nga golaba bintu kuhapeninga yes mwekyo nga tolinaako kyonna kyali kyapeninzeko ng'okula nga wakula bulungi nga tolina wadde kirwadde ewaffe bakugambe nti oba tuli tutya nze sidda ewaffe tetulabangako yadde n'ekintu nti oba kino oba kiri oba ki nga kibi gye tuli nze byonna byonna mbirabidde mu ndongo wano experience y'ensi ngirabidde mu ndongo wano mukulu tayatuzaako ne meeting sijjukira ne ngamba mukulu tayo amazima endongo ennyinze nejjusa lwaki nayingirira ebintu bino lwaki nayingira endongo eno lwaki nesanga ndi mu ndongo muno nemugamba mpulira sikyayina sikyasobola endongo ennyinze nenfuluma nga nkaaba nambuuza kiki nemugamba mukulu tayo byempitamu binene endongo ennyinze ng'obigassegassa eno n'eri ng'olaba tekiggwa kubanga naye musajja wattu yali talina kyasobola kukola nga ye naye abirabanga katemba kizibu omuntu okumala gabikkiriza oba okitegeera bingi ate nga n'ebibyuka byenjogerako wano just njogeddeko butono butatiisatiisa bantu naate nga siri mu kutiisa bya ddala naye wano njogerako obwo obutono so oba onsanze mu biseera byange bedde ne tubeera one on one nsobola okubuulira ebintu ggwe n'owummula ku myaka gyo by'oyiseemu yes naye ng'ekimbonyabonya kyenkola ndongo linnya kiri ekyokwesiba ekyokwetta olwo kikuvaamu kitya kinvaamu kitya ntuuke waka nguze obutwa ngenze waka neŋŋamba kuba nali njagala nfiirewo sagala kubonaabona bine mbu ntandika okutaawa nanjagala nfiirewo nagula by the way I think negundi yo nkyamuyina ewaka Dyson onatta ebigundi atta bikubu biki ebyo bwe bityo nagula akacupa kalamba n'okateeka mu nju nenkateeka mu nnyumba nenkatwala ngenda kunywawo oyabeera omweru gwe batabula amazzi yabeera w'amazzi oba aba w'amazzi ng'omusumuludde naye omwe w'amazzi afuuka ng'amata yes kati bwe namufuna neŋŋamba nenzira bwe nti mu nsonda nenfukamira neŋŋamba Mukama Katonda mba nina ekibi kye nali nkoze omwana w'omuntu yenna nsonyiibwe wemba nina obulamu bwonna bwe nali mpiseemu bwe nali mpisizaamu omwana w'omuntu yenna obubi nga yananga kino nsonyiibwe njagala nzije gy'oli nga ndiki ndi muyonjo ne mugamba naye baba nga bankola bino sirina kye nali mbakoze Mukama era mbasonyiye naye naakibaddemu
nange nja mukima nfa kati ne bwana aleta ddagala mbu alinteekeko tajja nakusobola kutuuka wendi so nga ate okufa si ye solution Yes. okwejja mu bulamu si yali solution n'obulamu bwannoma emyaka 7 g'ogimanyi mingi so kati awo n'okivaako ne weebuulirira seebuulirira nensaba mukama nenjogera byonna bye nayogera n'ebirala sibijjukira nga wokaaba nga bwenkaaba nga bwenjayaana nga ndaba ngenda kufa kyekyali kisembayo nze kyenali mpulira nga kyekisembayo Katonda buli kimu kikoze ngenze masa buli wamu ngenzewo siwonye sente zange baziridde nnyingi nze nalinnyako n'ennyonyi n'enva nengenda mu nsi endala noonya kuwona noonya omuntu anaavumula eddogo nga baŋŋamba ekintu kimu gye bakulogera gy'olina owonera nembuuza kati nze ate eroga ngenda kuwonerawo manyayo otya ne baŋŋamba mbu ebijinni ebyo bisambwasambwa bye bakutaddeko ge malogo agasembayo nayingira nenfukamira ku mavivi neŋŋamba mukama gogambye bingi kati akacupa ka Dyson okawummuza otya nkalina nkasumuludde njiyeemu nasooka nenjwa mu kasaanikira nkubulira amazima nga ge mazima amatuufu nga sirimba nga mukama Katonda ye mujulizi wange gwe nali naye mu room nayogerezebwa n'eddoboozi nayogerezebwa n'eddoboozi wawulira eddoboozi this is your time to heal buno bwe budde bw'okuwona wawulira eddoboozi yes mu nnyumba mu Katonda mu ggulu nga sirya jini bino byenkubulira bya ddala nga ligamba litya bino bya ddala buno bwe budde bw'okuwona ekimala kimala nga togenze ku musawo nga abasawo nabagendako byagaana buli kimu kyagaana baŋŋambye eyakugira yasobola okuwonya naye amalogo mangi agakuliko bayimbi bano biki kati eddoboozi omala okuliwulira owummuza akacupa wali omaze okukatabula oba wali akanywa nga bwe kali nkugambye nga njagala kufiirawo kutukirawo awo wali ogenda kufa bubi ate simanyi bwe nali ngenda okufa bwali ogenda kufa bubi ate nti nze nali manyi tinaafa bwenti bubi nnyo ate tukuba emiggo saagira kuba nali nzekka mu nnyumba anti olwalize ne tuggulawo twali tugenda kukuba ekirungi mwali mujalaba akacupa tukube emiggo kuba eyesse bamukuba bakuziika oba nakiro naye nange nali ngenda kima buli eyankozeeko obulabe yadde nabasonyiwa tosobola kukimanya nali nja bakima wali mu nteebereza ya budde nali nja bakima n'emisambo bagisiba anti tajja sobola nali nfudde n'obusungu ogw'obusungu tebagukwatako nze nali nfudde n'obusungu nga n'ekyayi nga kisusse busungu bwali bungi nnyo so kati wo tewalokoka nze saalokoka wakoma ku ddoboozi anti Katonda yajja wendi kyenja okugamba munnange agamba buno bwe budde bw'okuwona toddamu kaaba togenda kuddamu kaaba amazima buli kimu kyakyuka turning point yes ebintu ebyandinga awo emabega nga byali biseka hehe ejo wepankapanka oza byaddamu okugira byonna ne biyita oza byaddamu okuddamu okwesinisa ebinnyo byonna ne bigenda nempona nange nga sibikkiriza bintu bingi nnyo kigezo nga kyali kyamaanyi era nze bwentu oli agamba mbu nno noonya comeback nze sinoonya comeback nze ndi well off kubanga abantu nze kyenjize nti tuyita nammwe naye buli muntu ayina challenges mwayita enkambwe enzibu enkambwe ennyo ffe tukandagamba nti omwana ono olw'empisa embi bavudde mu kibiina omwana ono lwakino kati nze kankubulireko olaba abayimbi abo balina ebizibu
abayimbi balina ebizibu nga gavumenti etaaga bayambe no bayamba nkubuulira amazima balina ebizibu bingi federation temala abayimbi balina ebizibu ebisuka federation nga amazima talina muntu gwagenda bibuulira nze navuddeyo nga I'm just clarifying the world about what I passed through navuddeyo nga mbuulira mazima bantu na generation ntejja enemebuta facing same challenges nga zenkoze eki abayimbi bangi bayise mu challenges ekikabo ekiti tekyabadde kyakwenyumirizamu era tekyabadde kyakukola mawulire nze saagala singa natadde dde oluyimba nina ennyimba empya naye saagala zitabudde buno olw'ensonga nti nkyali ku mbeera ye kyatamanyi watya nga Mukama Katonda yaŋŋamba nsooke abantu mbabuulire kiki kye nayitamu emabega mpa obujulizi obwo ye naavayo n'abuyimiriramu natandika kundabisa mu mbeera eyo endagaano gye nakola ne Mukama Katonda naye mu ekyo I think ebimu Full-Figure bye yakoonyeeko kwe kuli okuba nti abakyala bano nga wogambye nti yalabako ku mukyala wooli omukulu nti babeera n'ebizibu byabwe bingi ebizibu anti yakonye ku mukulu Lutaaya musajja wattu tanninaako buzibu mwami Lutaaya nkola mudhanigozi ngenda nenkola bwalamu ngenda nengirayo n'alaga mbutulina gundi mu mukulu Lutaaya ninako buzibu mukulu Lutaaya tanninaako yabateekamu ssente nyingi ate kirala mukulu Lutaaya bwe yali ayamba ffe teyatuyamba mbu alina kyatunoonyaamu ye mwennyini yatuta n'otuta buli omu agenda akola ebibye okitegedde I think ojjukira ne story wagikwata sikyo alabika ebyo teyabiraba bambi yeetaaga nabe mubimulage mubimujjukizeeko abirabe nti kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti mukulu Lutaaya kyeyayogera omujjukizanga n'alema kwokya okitegeera kuba nze manyi mami wange yabadde agezaako okuntunuza mu tooki wa nange kati njagadde tooki wabadde agitunuza mugambe nedda mami nabadde ntegeeza kino okitegedde kati mu kino mu kamera kiki Full-Figure kyeyogedde ng'olaba nti kyetaaga otereezebwa from you eri abawagizi bo yeyogedde ku mbeera nti nno ekitubonyabonya mbunoonya comeback nze sinoonya comeback sigwangako cause ne regime yange gye nnyimbira siyimbira bamami Full-Figure regime gye nyimbira bantu bali mu myaka gyaffe mwe balujja ab'emyaka gyaffe bali mu kkula okitegedde nti tukyakula bukozi lujja tonafuna ssente zonfuuwa tonafuna ssente zisasula kivulu kya $500 kati tuli mu kkula bukozi tukola ki tuli mu kwezimba sinatuuka kusaba comeback kifu sinoonya comeback kuba wendi ekirala ekya mbuno ebikolimo nze sina bikolimo sina mwana wa muntu gwe nali nkoze bikolobero kuba leero ne beŋŋamba nti no nali mbaagadde kuba tweyagala nze babebi bange nkyabalina abaana balina babebi bamama nkyabalina nkyabalina teri ankolimira wamanyi mbakwata bulungi abaana bakwata mpola mpola so nyinza okuba nga tetuli mu love naye they are still my babies nti batulaawo ne mbabuulira ne muga mwana kino no bw'okikola okikola bubi kino okikola bubi nti mbayamba wayetaaga obuyambi bwange nembaawo kitegeeza ekyekikolimo out nze sina bikolimo singa sitambula abakazi abo wansi eyo babeera n'ebizibu ebyenjawulo ekyo ndowooza kyo kiina nkimanyi era ensonga lwaki siri muntu awagira nnyo mu bakazi yadde bo abandi abalowooza nti bwentyo bwendi n'abamanyi abambeera okumpi basobola okitegeera I'm not a man of women ekitegeeza abakazi gyenera kati wabasalako anti nze tosobola kulumibwa musota noddamu atoddemu olumba emisota emirala naye ekyo kyogerera wano Giovanni I'm telling you omanyi ebirwa byerabira obadde okimanya kati nkubuzeemu ekibuzo kimu mbuuza ojjukira bwe twali
kumbaga yali ya Brannick Benz ojjukira emboozi gye twanyumya n'emboozi gye wanyumya njijjukira era buli wese n'ogamba ebirwa byerabira njijjukira bulungi nnyo ojjukira biwanyumiza ne Politigo wali naye omujjukira omumanyi yani mwogere Joba nayagala mwogere omwana okimanya nkyali Black Beauty okimanyi nkyali naye okyali naye mu mbeera nga yakubadde ebintu biri waggulu w'ebitoli naye Amina kirungi nnyo okitegedde kati emboozi gye twanyumya obadde oyagala kukola otya anti wannimbye nakulimbye ate nakulimbye kiri okay oba lulibwe nakulimba kuno oli mukunnimba ati niwe okulimba kati ye bannayimbuulira ebiseera ebyo Brown wamukolera ki Brown yali alumbye awo bubi nnyo samugira samuwabudde Amina twawona tomanya naye ali mwadde obudde n'olaba n'olaba wekiba namuleka so Jovan Ruzinda okwayiza wamu abakyala yabakendeeza musajja sabakendeeza kwasaba nali sibaliiko nnyo ndosaba kubanga bali oyimbira bakazi nali sibasobola okubanga mbayimbira kati kankubuzeemu ekibuuzo kati nze nunda ebisolo naddala nte mbuzi ezo naye sirya nnyama kyokka enkoko ze nnunda sizirya manyanga ze sirunda ze nsinga okulya naye ebisolo biri mbuzi biki tolya nnyama sibirya lwaki anti njagala okulaga nti olaba nandi goyinza okulowooza mbu olwokuba nnyimbira abakyala mbu kyembakola okuyaana bayinza oyaayaana naye nga si balinaako obuzibu era ntunuulira batunuulire kati essaawa eno wetwogerera oli bulungi ndi bulungi bwe kimu kitambula nkotidde tolinamu wadde ka effect kakoma waawo negwe gwemanyi Katonda nga yawonyeza Katonda wawonya anti Katonda awonya n'atereza na buli kimu kagibeere emirimu kabibeere biki buli kye baali bakutteko kaseera Katonda ke katuufu bagamba God is timing is always the best ekirala kyenjagala obagamba baganda bange amasabo bababba temugenda amasabo bababba tokubye business y'abasajja n'abakazi tokiraba naawe oyogedde nti business kuba esaba ettuufu bandibadde tebasaba ssente byandibadde byabwerere waayo 1,200 nowona ng'owona ettuufu oba wandibadde otekayo kasiimo kibayita mbu akasiimo baga kikuba nsiko naye abamu tebawa kasiimo oluwona tadda era gwe bawonyeza kati nze wemba n'ebizibu nga bye nayitamu tomanyi nyinza okudda nga nzira ne Prado nga ngireetedde musawo eyamponya odda na binene nze banywesaako olaba sirya nnyama banywesaako omusayi gw'egondi omusayi gw'embuzi yonna ne bagisaa ne bagunywesa nga bakujjanjaba mbu banzijanjaba ne bandiisa ekintu kye ne bandiisa ennyama gye sirya abasawo nga biba birala mukko balenebwe twebaza Katonda nti byonna wabiyitamu nawonna bannange beereyo nga weesunga ebintu by'abashuga mami naye manya siwesibe bbiri in fact wano Jovan asatifayinze ekyafulufiga nti mu magulu eyo waliyo ebizibu byayo mbu tebaloze woowe ne maama n'abennaku zonna mmwe muloga nnyo abawala emyaka emito ate bo bakambwe nnyo muli bakambwe mukko bakambwe nnyo obeera onoogoberera omwana naye nga tomanyi lwaki omugoberera nkugambye anti abaana baleera akugamba bw'ati ambu oyagala kulya by'otalabiridde fe abamulabiridde okuva obuto bwe naye mujooga kitegeeza balina kwagala kitaawe era nga akugamba nti tolina kyolabiridde mu kyonna ekyo I think ekifaananyi kirungi eri abaana abawala mu ngeri gye tulina okuba tutambula so abawala n'abalenzi nammwe muwulidde version yammwe kati byonna nga tubiwulira tuleme kunyumirwa tuleme just kudda mu ate
buli omu afune mu kyagattirako omanye woogwa. Yes. Personally ekyange nze mbadde neesunga okufuna ku sugar mami. Muleke. Naye ku kyempulidde omanyi ngeze nendaba bino ebintu bye tutoba ennyo wano mu bulamu n'okeera ku makya nnyo ne bukyanga olimu ne buziba oli mu kibuga ne bukyanga oli mu kibuga n'endowooza nti ate abaabigonzesa. Anti nze kakati nzijjukira nga sinaaba kubeera muyimbi. Nze nagattagatanga ebintu byange nenfuna ssente natundanga ngoye ezo nga nvudde olwo mu bwagondi mu bwokoze emmotoka natundanga ngoye naye nazifunangamu ssente. Wali ng'oweekozesa ebibyo okola bikwatako. Nabifunangamu ssente n'ate wano muganda wange buno bulamu bulala obwokuyimba lwakuba kati era engoye mbirimu ngoye ngatto biki ebyo wabiddamu oba tobivangamu. Byo sibivangamu birimu ebbanga lyonna. Yes. Bwe kityo kirungi. Kale Jovan Luzinda waatyo waafaananye olwaleero. I think ndowooza totukoze bubi. Bino ensi bye yeetaaga okumanya nonti okuwulira search nti oli awulire buwulizi basobola omuwuliza n'ekifu bino ensi bye yeetaaga okumanya afunemu era ekyokuyiga. Era ye Jovan wano wengambya nti temumubanja kuba batono nnyo asobola okuvaayo n'agamba nti kanjogere nnyimirira ku kino era weekiti bwe kiri. Bwe wakikoze mu interview ya Ruth Kalibala abatakifunye bulungi again oli wano okusigala ng'oyimirira ku ekyo kye wakoonyeeko n'okwongera okyeyagoleetinga. So abagezaako okukigira okukikyusa bakimanipulating mu ngeri gye baagala bakola nsobi. Abantu bababuulire kituufu mu nfaanana yaakyo so si kunafuya. Tebanafuya tebavumaganya linnya lya Luzinda ku kye yayogedde olw'ensonga nti oba oyagala relevance don't look after relevance wabula look after kiki ekigenda okuyamba ensi eno n'abaana baffe cause omwana wo gw'ozadde agenda kukeera ku makyala beegundi yange olunaku olumu agambe kino bwekiti ng'eriyo sugar mami akonkona okitegeera. So I think nze ndowooza kyandibadde okyongera mu bwongezi nawe kuki sportingako nako kibeera nga okiwagira mu ngeri gye mba nkyogeddemu nakwongera to clarify the world abula so si kuyuza oba ku bakita batya buli yasoma demoralizing kyonna kireke bagatekawo kyosobodde tuleke okukikuba nobanga okuba kikube oba okitegeera ate kyatoba bwe bityo byebyo baganda bange ekirungi nti services Jovan ze mumanyiddeko muzifuna mu bujjo obuyimba obubawa obulungi ddala sauti bandi weeri ayagala omubookinga okuba ku namba 0702 488308 0702 488308 ye namba ya booking oyagala South Band ku mukolo oyagala Jovan Luzinda ku mukolo ku show yonna buli wamu ngoneetaaze ze namba oba oyagala kumpa ku mobile money ze namba ye namba yemu Jovan Luzinda abaagala omukwano uyasole abaagala omukwano tetuliiwo naye kale sinawasaye nenge kyabale okugambira gyo tanawasa ebintu ebimu tokimanga mukisa you never know omutuufu ayinza omutuufu obanga oli eyo the man is here. I'm here for you is available finally kandowooza nti endongo togyevuma wakati mu byonna by'oyisema anti kakati olaba ebintu byonna bye nayitamu nze kuno nkitwala nga gundi it's a lesson ate ye school fees kwa sikyasobola biddamu bigwamu ensobi ze nze ngwamu sikyasobola kuddamu zigwamu kati wendi kuba kati nze wendi nekwata Katonda era Katonda ye buli kimu kyange since my childhood nali nekwata Katonda naye navaako ku line nengendako ku kyettaka bwe nagenda ku kyettaka nabiraba ebiriyo so Katonda ensonga yokka mu buli kimu kuba mavi ku ttaka oli ne bwakola ki kuba mavi ku ttaka I'm telling you oyo gwola batalimba osigala oli wa ddiini ki nsigala ndi musajja mu Protestant okay kitambula kale
saba Katonda abatukuumira abantu Amina. Ng'olina ky'oyagala bagamba kyenjagala bagamba nange ku YouTube channel yange okozesa Jovan Luzinda Still bambi nange musubscribing embereko ng'abasajja bano ewakiri ofune ettama ng'eryange nejjeko lisesa barenewe mumusupporting Jovan Luzinda ku YouTube channel ye ku Facebook ye Instagram TikTok byonna kyekimu wali Jovan Luzinda then Sauti Band weri kuramwe then n'omuyimbi Jovan Luzinda wakyasinga otegeera kwe kuyimba mumuyite abayimbi lwakinedda kale Katonda abatukuumire mweraba amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.